Okusanga bakama abo nga beepiica ogwo si mulimu gwo. Okusanga bakama abo n'obagwikiriza nga beepiica nga beepiikiza mu kifo ky'obadde tosuubira nti basobola okwepiikizaamu oba ekifo mw'obadde tosuubirira kubasanga nga bali mu kikolwa kyabwe eky'omukwano, ogwo si mulimu gwo ng'omukozi era teweetuminkiriza. Toyina na budde na buyinza gy'obujja butandika kunyiigira bakama abo nti olw'okuba obasanze beepiica, era nga toyina buyinza gy'obujja kutandika kukomentinga ku nsonga eyo. Bakama bange beepiica, bantamizza okwepiica, nze mpulira nkooye, wano njagala nkyuseewo, beepiica okuva ku makya mpaka olw'eggulo, buli we basanze emirembe gimpeddeko, bino biri. Tugenda kwogera ku nsonga eyo. Bw'oba osisinkanye bakama abo nga bali mu kikolwa eky'omukwano, gwe ng'omukozi oyina kukola otya? Oyina kwogera oba oyina kubaviira ne babaako ebyabwe bye bakola nga ggwe omuntu omukulu? Yenze Adita, following page eno, kwata mu link jangu ku YouTube channel ntekayo obutambi we buti, subscribinga, kwata ku kade buli video eberenga ekutukako. Ekisinga amakulu kwe kubeera nga okomentinga, comments zammwe nnungi nnyo, abantu bangi nnyo baziyigira mu kyovula batubagamba mu commentinge. Ensonga y'okugwikiriza bakama bammwe nga beepiica, ogwo si musango, era gwe ng'omukozi ekyo tokiinaako buvunaanyizibwa, era tewali we kikwatiraganako, tekikwataganako, era tokiinaako yadde obuvunaanyizibwa yadde n'omulundi n'ogumu, era nga toyinaako kukikomentingako yadde okikomplainingako awantu wonna, as long as inti nno bali abantu abali mu kikolwa bafumbo, era nga ennyumba mwe bakolera ebintu ebyo ennyumba yaabwe gye baakeera ku makya ne beegulira ku ssente zaabwe, by'otamanyi oba baagimalayo oba tebaagimalayo, baddembe okukola buli kimu kye bakola we baagalira wonna. Oba obasanze mu ttooyi, oba obasanze mu kiyigo, oba obasanze mu siiringi, oba obasanze mu kompawundi, oba obasanze ku kikomera waggulu oba ku mmeeza waggulu, ogwo si mulimu gwo. Igwe kola omulimu gwo ogwakuleeta nga ggwe omukozi, wabula tewajja kubeera kalabaalaba wawe beegattira na wawe bateegattira. Oba obasanze mu odropu nga gye basazeewo okikolera, ebyo tebikwataganako gwe ng'omukozi era tebikwatako. Oyina kukola mirimu gyo gye wasayininga okukola. Ate era tubajjukiza nnyo ne tubagamba mulekerawo okupiininga ennyindo zammwe we zitalina kulaga. Bw'oba osanze abantu abafumbo ng'abo nga balina ekikolwa kye bakola, bawe privacy, igwe ng'omukozi baviire bakole bye balina okukola. Bw'oba owulira nti bikumalako emirembe, solution yo eri emu, kwata ekkubo obaviire. Solution eri emu, kutuula ne mukama wo n'omugamba munnange mukama wange ekikolwa bwe kiti ne bwe kiti saagala kuddamu kukiraba lwa nsonga kindeetera ebirowoozo ebibi, saagala kuddamu kulaba nga mukola ekikolwa kineeno mu maaso gange lwa nsonga mbeera uncomfortable, wabula si kukwata simu kutandika kulikoodinga, tolikoodinga, you are proving nothing. Kyova olaba abantu baneeno bwe baba baleeta abakozi ababokolera ewaka, bayina emitendera n'abakozi be baagala okufuna mu mayumba gaabwe. Baagala abakozi nga gwe wazaalako oyina abaana, beetaaga abakozi nga gwe wafumbirwako oba si ekyo ng'oli mufumbo. Baba bakimanyi oli muntu mukulu era nga bamanyi everything you're going to see in their house ojja kuba okitegeera, era nga bamanyi everything kyogenda okaminga across mu nnyumba yaabwe. Ebintu ng'ebyo simanyi asanze bino, simanyi asanze obupiira mu nnyumba, simanyi asanze family planning, simanyi abasanze bakola bino, ogenda kuba obimanyi nga ggwe omuntu omukulu. Baagala abantu abakulu abasobola okukipinga kye bayita confidentiality mu nnyumba zaabwe. Naye tulaba obutambi bungi nnyo obw'abaganda baffe bangi abavaayo mbu beekubira omulanga kati ng'ono bakama bange bantamizza okwepiica, bakama bange bantamizza okwepiica. Ogwo si gwe mulimu gwo. Kola omulimu gwo, ate era ng'oyagala omulimu gwokola gukunyumire, ebintu ebitakugasa bireke. Teweeteeka mu nsonga z'abafumbo, teweeteeka mu nsonga z'abakama abo gwe ng'omukozi. Bakama bo bwe baba balwana, igwe baviire. Bwe baba bakola ebintu byabwe, igwe baviire. Bawe privacy. Wabula bw'oba owulira nga kikumazeeko emirembe, sit with them obagambe, naddala mukama wo omukyala omugambe mukama wange ekintu bwe kiti kimmalako emirembe, ajja kubanga akitegeera.
ajja kuba akitegeera naye ate temutandika kulandagga nti oloopa kino oloopa kiri. Tewali muntu yenna agenda kukuyamba, bajja kuba nabamanyi nti toyina experience. Kansuubire nti ntegeerekese. Yenze Shira Adita, katambi kano kaweeko munno ate era tumanye n'endowooza zo embaagalanye.